Honorable Muwadanku Nyingi alabudde bannayuganda nti babanga baagala okulwanirira eggwanga lyabwe Uganda ke kaseera okusitukira awamu bakwatire wamu bagambe nti ekimala kimala bagobaganye Mwami Museveni. Ono agambye nti ebizibu ebiruma eggwanga Uganda abasinga obungi muyinza okubirabira ewaka nga mulowooza nti mmwe abali ewaka mwekka mmwe mubonaabona, abali ewaka mwekka mmwe muyisibwa obubi. Muyinza okulaba abantu abali ku mawanga ne mubeegomba nti era gundi ye yagenda bweru wa ggwanga kukola ssente. N'agamba nti naye bannayuganda bali mu mawanga ag'abazungu eyo n'ag'abawarabu bayisibwa bubi n'okusinga ffe abali ewaka. Awadde ekyokulabirako naddala abaana abagenda ku byeyo mbawarabu. N'agamba nti embeera eri eyo toyoya kulaba ku bantu abo. Abaana bangi nga bagenda nga balimbiddwa nti bagenze kukola nsimbi, wabula nga babakwata dda bali mu makomera g'abawarabu. Naye ng'ensonga ebakwasa nti bwe babalimbalimba babatwala ne batuuka eri nga tebalina nsimbi zigula mirimo, ne batuuka eri ne batuuka visa zaabwe ne ziggwako. Bwe bayingira mu ofasite bakwatibwa ne baggalirwa ng'ate mu kubata baagala ensimbi ennyingi ze balina nawe bajja kubanga babadde tebakola. Muwadanku Nyingi agambye nti abantu bano gavumenti ebeerina okuvunaanyizibwa ku ntambula zaabwe neraba nti waakiri ebasasulira essente ezibabanjibwa nabwe gutyo ne batikka ne badda ewaka. Naye olaba nga gavumenti tesobodde kufaayo ku bantu abo, terabira ddala nti nabo bannayuganda balina obuvunaanyizibwa. Kyovola nti n'embasse za Uganda eziri mu bitundu ebyo tezisobola kuyamba baana bano kubanga bo zibaagalamu buwagazi ensimbi ze zibalyako. Naye kasita oli abanga talina nsimbi tebalaba mugaso gwe nga munnayuganda. Agamba nti n'abaliyo wadde nga bakola bo bayinza okulowooza nti bakola nnyo. Oli naaba nga omwezi asasulwa emitwalo 800, bw'asasulwa 800 n'agiweereza ewaka basala emitwalo 340. Ezo ssente ezisalibwa ekitegeeza nti ye kaasigazzaawo kaba katono tekasobola mulabirira ne famire gye yaleka e Uganda. Neyebuuza nti ezo ensimbi ze babasalako emitwalo 340 zaaki zikola mulimo ki? Kakati bwe ziba nga tezisobola kuteekerateekera baana abo kitegeeza nti gavumenti eriko terina kyeyambya bannayuganda, n'olwekyo eba erina kuvaako obuvi ne tufuna gavumenti esobola okuyamba bannayuganda. Kakati n'agamba nti bannayuganda abali ewaka wadde tukaaba tulina ebisoomooza nga ffe, naye tulowooza nnyo ne ku bannaffe abali ku mawanga nabo ate ebibasoomooza bya njawulo nnyo. Kyekitegeeza nti kati ffe abali ewaka tulina okulwana n'amaanyi okulaba nga tuggyawo gavumenti embi etateekeddeteekedde munnayuganda, kubanga omuntu ali ku kyeyo tomusuubira kulwana ajja gavumenti eri mu buyinza wano olwaleero. Ekijja gavumenti mu buyinza nga ffe abatalina byakulwanyisa tetugenda kulwanagana nayo nti tukubagane masasi, wabula kusitukira wamu ne tugamba nti ekimala kimala, ne tusitula eddoboozi lyaffe ne tuwanika ebipande nga tugamba Museveni ave ku ggwanga Uganda, nga tumuwa n'ensonga lwaki tumusaba ave ku bukulembeze bwaffe kubanga ebimulemye okutuukiriza bingi ng'ate yabyeyama ng'ajja. Constitution y'eggwanga agidibaza agikyusizza emirundi n'emirundi ye tagambwako. Amateeka mu ggwanga tegakyakola, kyayagala ye kiyite ng'omuntu omu kyekiyita kubanga tewali mateeka galwanirira baana abo abali wabweru. Era amateeka agandibadde gabalwanirira yagayisa n'agamba batambulire mu tteeka bweriti ne bweriti okulaba nga bo bakazi batu ne basajja batu tebalina kye bafunamu. Era ensonga lwaki babadde bavuddeyo nga bagamba nti baagala ensimbi zaabwe zitandika kuyita mu NSSF, wabula lw'okuba bannayuganda bakikubye ekyo kikyayimiriddemu. Kati okulwanirira bannyinaffe ne baganda baffe abali mu mawanga g'abazungu kiri eri ffe abasigadde waka. Eggwanga bwe linaaba literedde kitegeeza nabali bangu bakuvaayo ne bajja ne bakolera ewaka nga bamanyi nti ensimbi bwe bakolera weeziri munnayuganda aganyulwa mu kyakola. Webale nnyo naye kasooka ekiteredde nti nze okukola nga minisita w'ekisikiriza nkolera wansi wa obukulembeze bwa pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert ate n'obukulembeze wansi ku parliament opposition. Era buli woolabye tusakisinze okukwatiza n'okuyambako bannayuganda okusingira ddala gabadde famiga pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert. Era obujjukiddeko emabega naye nyingi yatuba n'okuteekayo poliisa n'ekigendererwa eky'okubayamba era ekinyiri ekiriba futusolja gaffe tusooka kugulawo okuba lipooti okutegereza okuba obukulembeze kubanga tugenda mu palamenti basooka kugwabirayo enakwata palamenti bakumanyiyo oyize ejjejja tugamba nti tetukkaanya na birangiriddwa wa pulezidenti wa omulonde ye pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert. Era n'abantu twagala batule ekifaananyi ekituufu tukkiriza kyatwala ku kkooti era kkooti twabanga naye erimu
okusootoka n'okubuzaabuza emusango president n'akugjayo bwe yawaaba awabira mwami Museveni okubaaka kakati ne tukugjayo ne tukoma mu kooti y'abantu naffe ogenda okulayira ku parliament twalayo tukutte constitution y'eggwanga okutwaliro gitaasa naye kasoosetukuba ekirayiro wansi wa national unity platform ne people power nti tugenze kukozesa bino bifo kutwala mu maaso sifamu nalutabaalo tetugenze kubya kuweereza kugamba nti tulikonfaminze oba twagala kukozesa mulimu watu gwonna obe nga wayingira mu local government bakuwa ekirayiro ekyo oba kansala wansi wa local government obeera oli meeya obeera oli ani naffe ku parliament so twalikuwa ebirayiro era buli omu alinamu kopi ye basooka kulayira era tugenda kwesa bifo byaffe okwongera mu maaso lutabaalo olwotusanga nga tuyingidde mu nsonga yonna kasitebanga eri ku ludda lw'abantu gwemanya lutabaalo lw'amaanyi ate nga tuna tukonfamye kati pulezidenti omulonde Kyagulanyi Ssentamu Robert bakuba nti na kopi yange size nayo ne buli omu yafunako kopi ye twalayira n'ekibiina kirinako ku birayiro nga tulayira kutwala amaaso bikosa kutwala maaso olutabaalo lwa ggwanga lyaffe ate ekyokubiri nga tukonfamye nti abakama baffe be bantu bakama baffe bebaki be bantu abantu ababulijjo kakati olabye breakdown for example mu United Arab Emirates abantu abasinga basigagizegera nga Dubai ne Dubai kitundu se naye twalibwa president yenyini yajja n'ateeka ne concert bali mwaliko okulemesebwa here and there naye n'akyalira amakomera gonna ag'enjawulo n'ekigendero first of all twidentifying oba tubeera n'abantu abasoomozebwa okwa-identifyinga n'abasoomozebwa era amaloboozi gaabwe getukola kibiriramu ag'omuntu wa bulijjo tetuteebereza buteebereza wabula tulina okutuuka tulina okufaanana ate tulina okuwangala n'abo abantu tetukozesa nzimpulidde obambu wabula tutikira ebyo ebirowoozo by'abo abantu babeere mu Uganda babeere wabweru waki wa Uganda ekyokubiri kyabwe ne baba nti twagezaako ekisoboka kyonna era bwe twalaba nti okulemesebwa mu concert na biki president n'alangira tukole mobilization era walabanga ekibiina kyatewe numbers kati ate abantu abakola omulimu gw'okubakomyawo be bannayuganda mwe abali mu Uganda n'abali ebweru waki weggwanga abaawayo eyo contribution gye mwasobola kati buli omu alima olubimbi nga buli omu agatulima olubimbi lwe lumu lwakununula ggwanga naffe kusiga nakulibatinga abantu baffe naye buli omu alina muloolo era tugamba nti tuyambye ku bantu abali ebweru ababaddeeyo buli omu ayambye newakuba naffe oluusi tukozesa ebifo mwe tuli okusoona okugamba okugendako mu maaso okukolako ekisingako obuwanvu okusinzira ku busobozi bw'oba nabwo kale bw'ondaba nga kisobola okutuuka eyo balina okwegattaki kubanga bwegenze oganga middle east abira bangi mu struggle power abali mu Uganda ne mu Rwanda era nabo abagendanga bayambako hiyandeya nga wakati wekugamba nti pulezidenti Kyagulanyi alagidde era akubiriza ffenna twegatte yambeko bano kati buli omu n'ataleko kutandika ate bajja kugamba nti byoluusi byamu ebyokwerinda lwabule kino bw'ogenda mu kata era nabo bajja kugamba nti bwe tugenda ku embasi tusangayo bazungu embasi ya Uganda erikoki bazungu kati atamanyi luzungu tusangayo bamawanga malala teri bannayuganda n'ensonga ez'enjawulo ze bajja okugattako buli mwolaga mulimu okusomozebwa okwayo naye kyetugamba nti eddoboozi erya munnayuganda tujja sigala tukyali amplifyinga oba tukyaliwanika mu ne concerts kubanga ekisinga obukulu nti successful oba otunudde mu buwagizi bw'enkyukakyuka ndowooza mu diaspora national unity platform ne people power teridinga bulidizi wabula yeeriyo Honorable, tulinayo ku bantu b'amateeka b'abakala abali eriyo of course eba program namba kugera nzikuzi ne program eyo basambuza yukira nti wansi wa national unity platform agatandikire ku kyaba mateeka wansi wa national unity platform waliyo obukulembeze obw'abannayuganda globally munsi yonna era emabegakaawo president yakola enkyukakyuka national unity platform ne people power ne balonda abakulembeze abapya buli regioni yaki buli regioni y'ensi abakulembeze abapya tulina team leaders kulegamba nti America eriyo Dr. Kauma ne tiimu ye ogamba nti Canada eriyo tiimu ekulembera ogamba nti Middle East eriyo Chala Patricia Mugisha ne tiimu ye
bakosa Middle East ukati Africa waliwo era balonde okukwata mukasa so buli katundu konna obukulembeze batekawo ba team leaders wansi waabwe n'ebeera y'abakulembeze abalala kati mu mobilization na buli effort tukola eya struggle neyambako bannankyukakyuka neyambako omuntu wa wansi era okutambuliramu ne bano most of these team leaders kati wansi waabo ba team leaders ne bayiwa volunteers ebintu ebyenjawulo abantu ab'enjawulo ogamba nga United Arab Emirates Dubai yasangayo tiimu nyingi nga zonna zikola zonna zankyukakyuka naye nga bonna bayambako complimenting oba okugattako maanyi ogwaffe tubadde gwambakubakuba lwe tugenda mu bitundu ebyo era olaba nga twagenda mu United Arab Emirates president yalina bonna yabayita buli alina kyagattako buli alina kyakola buli omuntu akatumukolere wamu okulembeze bwe buno buli omukyapa tukyetaaga nate mukolere ki wamu era yakoze nnyo kyamaanyi buli gyalaga kubagamba nti wabawo ensonga nti olimu alina kyasobola omobilizinga yekka naye ate tulina okukamunalizinga oba tutambule wamu so ekyo kibale kikolebwa nnyo nti bannankyukakyuka bangi front zonna kati abo bonna boolaba buli omu alina kyagasse one balina eddoboozi tulaba bamanyi okumanya balina bacoordinators ebiseera bingi bafunayo ne balawyers awo ensonga ezimu ezetaga balawyer naye singa zetaga advocacy kubanga system bwebanga abali affected bangi buli omu atuuka n'amanya ekirina okukolebwa bwegamba nti kugamba nti kubanja kamba ababanja si balawyer n'omwana wa bulijjo akola ki abanja era kampani nekikola ki newulira eddoboozi so mulaba nti ebizibu ebibasoomooza babiyiseemu nnyo kati byesanga nti bonna buli muntu alinga lawyer kuba buli muntu amanye ekirina okukola ki ekirina okukolebwa so bwesanga nti ezimu kusoomozebwa kubasanga tekwetaaga nnyo nti oli yasobola okusomya ekyo wabulaba kwetamu kati otulanga eggwanga erya Saudi waliwo katirako ino ennaku ekikwatuka gye baleeseemu mu kubanyigiriza ennyo fitusiza okulandako ku parliamentary front okunyigiriza regimu eno kubanga ekyalina kibayita state power eronda aba-ambassadors ate nga be bakiise baffe mu mawanga amalala kubanyigiriza bagamba nti tulina okuteekawo amaanyi okulwana okulaba tufina zibayita bilateral agreements oba endagaano ezikola ku nsonga y'abakozi wakati wa Uganda n'agamuwanga kubanga balina gye balina state power ate be balina obuyinza obuzinegotiatinga kuba tubalina ne embassies atula embassies engweruka zonna matanka era nze wetukwati pulezidenti waffe watugire entebe ku ntebe nembala obulayizibwa obwo bano bambasada bonna beetaaga gomba kubanga tebalina kye bakoze bafuddeyo ku muntu wa bulijjo olina kukabira nti natuse gwembase nga tewali annyamba nga tewali afaayo naye ekisinga okuba ekyengizo tubanyigiriza nnyo era eddoboozi eryo tuleekanyeeko nnyo okuba nti balivayizinga endagaano ku bakozi kubanga ezimu tebanna baziteeka mu nkola kati nga wakati wa Uganda ne UAE oba United Arab Emirates ne Dubai. That's why abantu bannansi baffe bakaabala nga bakaabira ku mateeka gali global nti eddembe ly'obuntu treatment y'abantu kati wali bakuuma lyankizo wakati wa Uganda na UAE nga bwekirira neggwanga lya Philippine bwetuka mu ggwanga lya Saudi waliyo endagaano naye yabadde enfu nnyo kati ne ku television ke bakozeemu kutereezaamu nti omwana waba n'ensonga y'abakozi kati batuuza tribunal esobola otuulamu ne bawulira ensonga zaabwe ku sipiidi kubanga luli kibadde ntya bosi kasaakulompa kibeerawo olina poliisi weneekola ki kati poliisi yaabwe eri mu Luwalabu wetoma eri Luwalabu otuukamu embasi tebataddeyo nabavuuluzi ba translators kubanga ekkooti zaabwe zitulamu kimukolako kati nga abaana bafuna okusoomozebwa omu ebwandiiko oluusi tabitegedde oluusi bamusainingi tabibatetegedde tafunye kuyamba kati olaba nti ate abadde mu Saudi balina okusoomozebwa okwo n'okusha okuba nti wabeerayo tribunal labor tribunal era kikudaga gye bayita bilateral agreement so bagirina that's why weesanga nti singa omuntu aba ayise process eyo abadde mu nsinga Saudi kati kyangu okufunira ticket obuzibu bwabwe businga ate si bwa ticket zibagobyawo obuzibu obusinga bwa clearance olukusa olufuluma kati wasanga ti Dubai obuzibu busanga bujiga bwa ssente nate mu Saudi usanga yeetaaga ssente abo yalina fine oba bazuubu abanja bwataddeko omusango naye atalina ekyo ate singa babulirwa clearance okufuluma eggwanga eryo ng'ate bakiteekawo mukama we yalina okuwa olukusa kati ayagala ofulume oluusi otuuseyo kutuusi oluusi teyakusasula oluusi ttima ne babalebesa oluusi okukola kyefuluma ne babeera eyo tiwolabawo kye bayita sakani naddala bano ba house workers bakadaamu bali gye bakumbira ezo sakani center basangayo bangi nga balina clearance ya mukama we bamuwa tiketi asobole okugenda
nga tagirina olusinga ne passport abamutwala bazikola ki baziwamba ekinnaku nagendako mu sakaani eri yange nasanga bannayuganda abawala bawera kyenda kumukaaga nga bakasimwayo emyaka kati bagenzi mu esatu ena tibagweddalu nti balalu abo tebali ayamba teri abogerako era mubogerangako abo nti bagamba balalu bagweddalu babajjako n'amasimu abo teri abogerako basibe bali omwo Uganda tefuddeyo gamba nti obaoli abo babalambula banegotiatinga kuba nti bakomezebwawo oba okufaayo ku bujjanjabi kiibwe bafunye otherwise abamazi oba bajasiibweyo paka banakola ki bwe balifa katende akoze ki ngategede waliza okubayo n'anoonya omuntu weka ali mweyo kategole yamuliro era honorable kwe ensonga yennyini kati kulaga kusikiraza ekifaananyi kigazi nti bino byebuko challenges osanga mu bitundu ebyo nti twetaaga endagaano okunywezebwa bilateral agreements. That's why twetaaga okufuuta enkyukakyuka mu ggwanga lino kubanga okubonaabona kusuuka kuli global was ne munsi ezakula tulinayo success story nyingi on the challenges era zibaamu era tiimu zaffe zowulira nti NUP leadership power bakoze kyamaanyi wano okubala ku front ya protest zowulira petitions zowulira kutongole byonna ebyensi yonna ugamba nti demonstration bazikola nnyo mawanga gonna Bungereza wala ati tiimu yaayo ekola nnyo kinene nnyo mu protest n'amaloboozi mu America olaba tiimu zaayo zikolera ddala buli state olaba nga bafaayo ogenda mu nsi Canada olaba bafaayo ogenda so nezo ezimu ez'abawalabu ekiremesa oluusi baba n'enkuŋŋaana ezo ez'okwepawalinga ninakweza loisinga amaloboozi obadde oziraba so angali abo okiraba mu Uganda nga bantu bavuddeyo njagadde okusika ekifaananyi nti tulina obuvunaanyizibwa buno si bwomu wabula buli muntu alina ettaffaali akola kiragata alina okutaasawo bonna olaba batiimu leader baffe era babeera mu coordination wabayo alistaaka luno olaba tiimu leader bakuba esimu akoze atya bw'ogamba nti America abangi mulaba enteekateeka ze bakoze nnyo wabadde okusoomozebwa nti wali omuganda waffe omulwadde bakoze nnyo enteekateeka ezibajjanjaba abadde bangi Katonda batuggyeko ne bakola enteekateeka ezibakomyawo naye nga batutuma ne babayamba okufuna obujjanjabi olaba mu Europe European chapter naye omulimu gwekola okubeererawo abantu baffe mu mbeera zonna ne protest olabe nti okuba European chapter ikoze nnyo omulimu ennyo kuloza ne ICC ICC kasero bawulira nti bali wabweru wa ICC ne protest obadde oziraba kati eyo chapter ya Europe kale mbiza okulaga nti entamu z'ebweru w'eggwanga ng'osobola okulaba nze kubanze njogeredde wano naye ate abakola omulimu gye bali yonna badde oyambirawo nebayambira nnyo ebbira siba buli kamera yasooka oyizo zaali Kampala naye simulabangako naye yonna gyali tukutumbidde olaba nti abadde abroadcastinga buli president wabalaze nti buli kamu abadde asobola okukajjayo kati kikulaga nti bwogenda ku Twitter space osanga abali Bungereza bagiwambye basiso nti promotinga Twitter space olaba nti ezo discussions zibendayo mu maaso kale bwetugamba nti wano n'ebweru w'eggwanga feka tusobola okuba face nga bakulembeze abali wano ku front abalabibwako naye omulimu gukolebwa buli omu era mwebale nnyo bannayuganda kamale okugusa kano omwana omutolosi chances mmeka zasobola okuba nazo okufuna clearance okufuluma oba asobola okugaanibwa ddala oli n'amuviirako ddala era bw'aba amuvuddeko nga mukama waamubye clearance waliwo amagezi gonna amalala gayitibwamu omwana oyo n'akomezebwa kubanga oli asobola omuteekako kituufu nti bw'otunulira immigration system abatolosi bali nnyo ndowooza mu ggwanga lya Saudi bw'otunulira amateeka gaabwe aga immigration omwana bw'aba atolosi kimuyamba okwewala fines bw'aba adduse nanotifyinga embassy mangu kyobona tuba tudigira n'embassy mu diplomatic presence embassy yekola ki yeyo ne mu ndagaano zaffe tewaliyo balemba atakiiki abandi baddeyo nga mawanga amalala kati omwana omutolosi bw'aba adduse mangu n'ategeeza embassy n'abaku embassy era n'agyerikwako ne bayingira mu bataye kyangu kyakukiryalinga oba oliawo yandibadde ng'ebbanja ne batera okubateekako ng'akoze ki ne bayingiramu ne babitwetinga mu bataye mangu naye abasinga omutolosi kati yagenda ku embassy n'asooka wangali awabweru ebiseera ebisinga kiba kikwetagisa kusasula fayini zebaba bamukubye kati obutolosi bukola nga obuuse mangu okukira ku embassy soogera ku embassy ate sibayingire mubata batuze pati zonna bakiyingiremu mangu balina process koza nebayambako kisolvinga ekyokubiri balina ne roolo bwebakuza ne batu ebintu nekati kukiriwo kyakwera naye kasobola kati n'osirikira busirikise wabweru kati obukosi immigration system bebala ne balina kubala kati kigenda okuggwanga already kesiko teri mu system naye ate ng'okola ki bwogambira nti ofuluma osanga musanzi bbiiru
ekipakalubira ne clearance bagakola mu ngeri nzibu ate wetaaga clearance yoli mukamaawo kati yaba yakufayirikako geyakola ki geyaduka kati that's why kitwako embassy kuwabitwetinga wakati waawo bonna n'osigala nga yes on close naye nga mata etambula kati abasinga abatoloka naye nga ne batakozesa ate embassy basanga fines nyingi oli amabanja tewali clearance zikaluba watera okuba obuzibu so sigamba nti tasobola kufuluma naye aba n'obuzibu nti conditions ziriko ziyesanga zireetako ofuna ziba nnyingiko kati oluusi ziba lwisa kubanga bali sizimu yabayikolanga employer ayina role permission ey'omuntu okufuluma ate nga bwekituuka ku kya tiketi kuba bali era yalina okuwa ne tiketi noba ogyegulidde kati era wesitiro izolema okufuna kibayita ki permission so ekyo kigambo kiri nnyo kyo kikola kiri nnyo mu ggwanga abali mu Saudi abali mu Saudi at least mu nkola empya revised bilateral agreement akatini ke bataddemu kwe simplifying ze bayita industrial court oba court zaabwe taze kaya z'abakozi baabwe naye ate era mulimu loolo ya kiyemba so that's why tukushinga naye bekola ki ebenga egekinga improvement. Omwana omuwala ali mu kiyumba anyikiriziddwa alemereddwa n'oyo ali ebweru nga naye bimusuulyeko ali awo yeebuuza kyekidda mu mwana ekisookera ddala amagezi katugawa abatannagenda kimwe mubamulina okusooka okwebuuza ogende ng'otegeera kyokola ki kyoli kubanga wakati w'okusomoozebwa okuliyo n'okunyigizibwa okuli wano abantu abasinga agenda okutegeera nti kyayigiddemu olusiri challenging ng'amaze okugenda wano mugenda kutukira nti tusanga obuzibu otuuka eri ng'osanze eri abakaaba kisaawe ogenda okudda mu nnyonyi ng'obayo abagenda naye nga tebayima n'okuyimba katonda yabadde mulina ensonga kati ate musanga abali mu kusoomozebwa kati kiri tuwe nti twetaaga n'abagenda okwebuuza n'agenda nga yetegese bulungi kubanga abasinga bamutwala mulimu n'asanga mulala oluusi bamutwala mulimu n'asanga tajja kusobola kati tetukyalenjinga nti omuntu abanga ageza okukola omulimu nawulira nga tagusobole lwaki takkirizibwa kuvaamu kati affe kye argumenti yaffe kubanga abasinga abalemesebwa okutuuka abatolosi bwagamba nti kakute tebamukola kitibamukiriza eno atwalibwa ng'amanyi agenze kufuna mulimu agukolerere eri atuuka eri omulimu ate n'afaanana nga gwe baguze obuguzi bwamulimu baguze gwe atasobola kugudda kati wakyaliwo challenge eyo naye byonna biri mu bulagajja bwa ligimu eri mu Uganda nti eremye okukola okuteekawo protection oba obukuumi eri bannayuganda era nga bona bakuta nti bannayuganda basoomozebwa era nebweru bwekikola ki bwekibeera nti okusoomozebwa okuli wano era kwe kumu n'okuliwa okulagajjala eri abannayuganda wano kikimu nebweru okulagajjala kukoze ki okuliwo so that's why tugamba ne mu struggle nti ali ebweru teweeyibaala nga nali mu Uganda botakola ki boteeyibaala fena kitukwatako otherwise bw'otunuulira nti omuntu atuuka eri kati afugibwa amateeka ag'ensi mwali kuba kyetukkiriza Gaana nti buli oyingira eggwanga eddala era nga bwasaba visa oba olina amateeka ag'ensi mwolaze kati fe abakozesa agaakuno tukaluubirirwa gesobola okukozesa geg'ensi yonna ku ddembe ly'omuntu ne protection naye ate obuzibu bwatabawo labor agreement ensi nga Philippines zaateekawo nti endagaano bwe zityo munauganda akuumibwa naye omuntu atuuka eri nga bamuwadde ng'alina omulimu kugambye nti mu sisimu eriyo mukama we alina olukusa omukiryalinga okufuluma ate kiryalinsi egyo twogerako yekuyamba okufuluma ekizitinga airport ekiyita nti visa clearance ekufulumya kati bwe batagirina mu sisimu ya immigration ebeeraga nti okola ki oba wa visa nga ziri mu immigration system naye nga clearance efuluma yeeyo ebisa ebisinga oli alemerako oluusi n'abateekawo nebbanja n'ate agadde kusasula kugamba nkubanja oba anagadde okukulemesa agamba akuteekako keesi kati keesi ezibadde zibeerayo nga neziri solo okosi kukiriwo kati kwekusimplifyinga kibeeta tribunal okuwuliza omukozi n'omukozesa naye ate obuzibu nti si buli mukozi yajja asobola okwewozaako baki kati nembakula olwo yembasi okuyingiramu okuba nti tribunal yakutula buli balina okukwatuka omubuulizi balina okugira kibeerawo nabo oluusi babeera siro ate oluusi kiriwa oluusi zirina wala kale bwetugamba bintu by'abantu b'ebweru bya mitawaana ebirimu omutawaana egyo tetagaano zikoze eziyambidde bannayuganda ate kibadde kigendere mu poligimu eno okusuulirira bannayuganda that's why NUP na People Power bebakoze kyebakozeewo
kubeererawo munnayuganda asoomozebweyo naye ate ultimate ekisinga obukulu tulwane kutereeza Uganda. Abalabi baffe abatulaba ku mikutu gyaffe oli ku Makumedia TV oli kuwa omukisa n'emikutu gyaffe gyonna egya struggle wewa otulabira wonna kakkana tugenda kuba tubatuusaako. Tuline council oba muyite lawyer oba muyite MP oba muyite shadow minister muwadanku nyingi ow'ekitundu ekya Kyaddondo East. Kyaddondo East ono yatwala ono ye mukama wa president mu kitundu kino mwali mwetuli. Information mu protocol mu national hierarchy president tabana mukama we okujjako nga ye wabadde asinga okyogera abantu naye bino bya hierarchy national presidency president yali waggulu era waba yali waddembe okubeera mu kitundu kyonna. Ekyo mukitegedde.